emmotoka ezaasangiddwako kumpi ebipapajjo emirambo egisaasaanye n'emigugu gy'abo abaazibaddemu bibikulaga engeri akabenje kano gye kaabadde mudde kabusa. Ab'okumpi n'ewala baaweddeyo okwerolera ku kikangabwa kino era bangi baawuniikiridde. Emiranga n'ebiwoobe byasaanikidde ekitundu. Ab'enganda z'abaagudde ekkabenje nabo bazze kibombyamu okulaba ogubadde. Abo abaasangiddwako ebiboogerako ab'enganda zaabwe baatuukiriddwa ku masimu okubabikira. Mututaase mutukubire kwene ennamba kuzimu ku zino twasaba. Babeerabiddeko n'agaabwe baalutuviiridde ku ntono. Babadde bava kuziika naye owannuwa abadde ayisa yavuddeko akabenje kaneeno. Sinzira ku kabenje kano nga bwe nkalabye kituufu awannuwa yasinze okuleeta akabenje kuba agenze n'ayisa ng'ate waliyo abalala abajja ensonga lwaki akabenje kano kazze. Okusinziira ku poliisi abantu 17 baafiiriddewo Mbulaga ate abalala 3 gwaggweereddemu mu ddwaliro gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi. Okuva omwaka lwe gwatandika kano ke kabenje akakyasinze okuba ak'amaanyi. Oluguudo lw'e Masaka lwongedde okufuukira ddala akattiro era ng'ekifo awaagudde akabenje kano poliisi ez'ekyogerako lunye nti kya bulabe. Kyokka wadde guli gutyo poliisi yeekwasa envuga ey'ekimama nga ye kyasinze okuviirako obubenje ku luguudo luno. 9 ku 10 ku accident eziri ku luguudo luno zireetebwa speed ya waggulu, reckless driving, okuvuga endiima. Tulina obuzibu buno era twagala tukwataganemu n'abalala monna mukendeeze speed